Allah. Ate Kulthum sente azirina, ate Kulthum ekitiibwa akirina. Yandibadde atagala butakazi ono n'alwata ono n'aleeta ono bamahadi bawo balina sente bani, naye yagamba nti no, muleke enfumbirwe. N'alonda omusajja we wuuyo maasombira Mr. Handsome. N'agamba nti ono gwe nnooze, ab'omugambo mukomeeyo. Maze obasitopinga. Abamawulire we bali wano, buli abadde atokomoka omugambo ku Kulu oba Akram lekeraawo. Abaana ekintu bakigadde, ffe wetulinga abajulizi. Mr. Handsome, wallahi wali kulonda mukyala. Webale kulonda mukyala. Neyanzisa, neyanzige disfikazi. Bwe babadde mu nsonga eno, naye tukigadde. Omukazi ayanjudde musajja mu Busiraamu mu kitiibwa. Kati gwoba oli ssekabwabwa atayagala bantu kufumbirwa, oba oli waawa, ebyo bibyo gw'omanyi. Naye ffe mukolo tugubaddeko era tugumaze olwaleero. Sebo webale kulonda mukyala. Kulthum ensonga nabbi yatugamba eziwasibwa omukazi zirinnya. Mahadi ozimanyi? Ensonga esooka tunkahuli jamaliha, omukazi awasibwa olwa beauty. How do you see? Olina kyomugamba? Nze nakali embaga ndooza zisukka mu bibiri oba mu bitaano. Sirabangako omukazi gwe batakoze make-up n'aba mulungi. Naye wallahi mulabe nakyo. Naye wayayaka bannange neyazize esimu neyanzige. Barakallahu fikum. Akola ki? Yoyo nabbi gwe yagamba nti tunkahuli jamaliha, awasiba lwa bulungi. Buli lwosituka ekiro Akram oyagala kulya ddaku ng'ogamba Kulu nti dokita please wake up. Kumbe bwaki omanyi amaka gaabwe gajja kubaamu oluzungu. Amaka galina okubeera muki? Oluzungu. Laavu enyuma nnyo mu luzungu, naye mu Luganda si nnyo. Owulidde? Ako tukuwadde 10 ku 10 era abawazze nabo basooke bakubireko omugabo. Ensonga ey'okubiri abasisa omukyala bulijjo gibagamba abaseeka n'abawalimu n'abantu ba bulijjo nti omukazi awasibwa limaaliha lwa ssente ze. Nayogera juuzi akatambi awo nti abakazi mukole ssente mutuwase n'otuwasa, abataasoma bulungi ne banbuukira. Nabbi gwoba obuukira, nabbi yagamba nti omukazi gwe olaba ng'alina akasente emu ku nsonga yaki gitunuulire. Obadde osula ku kitanda kya muli, omukazi alina 6x6 eri, okolayo ki eyo byangu nyali muwowe abeere nogenda buzukulu. Omukazi awasibwa ne hasabi afamire. Seeka imiriro tulesala. Bano be bazadde oba banyina bakulu mubalaba mutenda. Bano basajja ba Handsome. Kitegeeza taata wammwe yali amanyi okulonda omukyala, maama wammwe naye yazaala abaana. Famire ekisembayo tunkahuli diniha. Sebo Mr. Handsome omukazi gw'otutte munnaddiini. Era ffe twagala okumwebaza, kwekwata ku ddiini. Omukazi kasita abeera n'eddiini nabbi agamba nti ate kyekikulembera byonna. Ate naawe dokita webale kulonda musajja nawe mulungi. Laba eriiso mashallah Mose olamuukaawo. Mutuufu ogenda n'ofuna omukazi n'akuleetera omusajja naye nga bannange naye omusajja bw'okutunuulira ajja yajja, ajja yajja, webale kutatwala ajja yajja. Naawe n'okola choice kubanga
ali ku katale fenna kata tujja tusimbe layini naye alekebulira noga nti no ono gwenkoze eki gwensazeewo mutuufu webale kulonda musajja mulungi alagikako mu bantu. Akram mukyala omulabirire nkugamba kino omulundi ogwokubiri nti akyali mupya mu buli kintu, akyali mwana muto, wallahi akyali mwana. Nze mumanyi from the beginning kakyali kaana kataako, naye wallahi kayigirize buli kintu, kayigirize buli kintu. Owuli kyayagala okulya agire ki, kyayagala okwambala akole ki, kyayagala okugenda akole ki. Kati abeesaalwa balyoke bibalume, balyoke bakaabe, naye Mungu akusaasire omumaleko ennaku. Omanyi buli awali ekintu ekirungi wabeerawo ebigambo. Era no meseji tumuuza nti njogera bwogezi, nina ekifo gyensindiga meseji ezino zenjogera eri abantu abalina omugambo. Sebo mulabirire mufeeko, naye ng'ekikulu kya byonna kadde ne bahali awo nga mugwanga gye mukufuba nagamba bwaggulu w'essanyu teri kisingala, wallahi tekiriiyo. Yadde ffe mutulaba mu majumba gano naye abakazi batufukamiza n'ogamba mugambe mukwegayirike, teri kintu kisinga mukwano. Omwana oyo mulaga omukwano from A up to Dokita. Oyo ye musajjawo gw'otulaze olwaleero, oyina omufaako, nkumanyi oyina keya ngimanyi, wallahi mwongere keya okusinga nebaddewo, obufumbo bulyoke bunyume. Mulabirira awaka, ntera okubagamba tubuulira abagole naye nga nammwe tuba tubabuuliriramu abakyala abali wano. Ffe tetulina kyetwagala okujjako okutulabikira bulungi. Okomewo awaka nga ku lusumu oyambadde akantu, nga ku lusumu oyambadde akantu omugaga atuuse. Allahu akbar. Ye bw'atyo kamala okulaga nti ku mbega ku lusumu kwabaddeko ebikonga, amamawulire mukwate nnyo akantu kano ne tiktok mukateekeyo, ne whatsapp mukateekeyo. Kati bino ebadde bya tiktok whatsapp wajja inshallah. Owulidde, tulina okubeera nga abakyala mutwambalira bulungi awaka. Ntera okubagamba nti mugenda ne mwambala ne tukuleka ng'oyambadde gomesi n'enkomawo ng'oli muki, nenkuleka ng'oyambadde ebitishati bino ebagala ebyobwereere ebyenaalemu ebyefudc ebya people power n'enzigi ekyenakolesemu kyenkola ki. Mutuuseeko mutwambalire mubeerenga abagenda okugira ki, okukyala. Nzija awaka nkubuuze nti sweetheart, where are you going? No, I'm still here. I'm waiting for you. Mutwetegere awo awaka awo, weetege. Njagala kumaliriza ebigambo byange. Akram, kyalawo muteekemu ssente, muwe buli kyayagala, nkiddamu kubawa ebusiraamu. Omubuulire olwaleero nti kino kyenjagala onyambalire mu nnyumba. Bambala zishalya mu nnyumba, ne bambala makisi mu nnyumba, ne bakubuzaako n'ekyokukola. Ate bwe baba bafuluma ne bagira ki,
muli abamawulire bamaze okubisalasalako ebigambo byange. Nze ngamba kutambala shaliya ng'olire balo mu nyumba. Muteefuula omutwe n'okubika ndirabadde ku nviiri. Aluna mubi walina akayimba keyimba kagamba katya ndirabadde ku ki? Hajati Kuru kamutadde mwannyinaze ono naye awangaalira South Africa. Ate kati bwe tutababalage olwo ensala Gugwa, Zahara Gugwa, she's my sister. Kyekinzira wano kiri South Africa kyagagawalire kikino kirina mulikire ne mugakwatireko akuteera obwangu mu bintu byokola. Sheik Abdurrahman ono mwannyoko abeera South Africa jangu wala Museveni agobwala DC. Ebigambo byange bane muzikirize nga nziramu okwebaza abateesiteesi. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala nammwe mwebale kujja kubeerawo ku mukolo gw'abaana baffe guno ogubadde gulindwa insha Allah bataata aboogezi. Nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala.